Pastor Patience Rwaboogo ate era awerekeddwako ba bishop okuva mu Pentecostal churches ate era ne mu Anglican churches nga bwe muwulidde mwabo mwe muli Archbishop Moses Odongo, presiding apostle Dr. Joseph SSERWADA, Bishop Simon Peter Emyau talitumiddwa mwana, Professor Simon Kayiwa talitumiddwa mwana, Pastor Robert Kayanja talitumiddwa mwana, Bishop Gastas Nsereko oyo nno zavudde Masaka tuli naye omukulu najja kwongera annyonnyole abakungu abavudde mu Anglikani. Kamwa kwogera nange bonokebera kapanda okujja kundabako Bishop David Kiganda, Bishop Michael Chaze, Bishop Pastor Jackson Senyonga, kyokanga atera mu abo mulimu ne Bishop Joshua Lwere, Apostle Batambuze atudde wano nga nziridde ngera bw'omulabye, Apostle John Bunjo, Pastor Labani Jumba, Pastor Moses Deo Musoke walina wano, Michael Chimuli atudde wano nga ninanye, Dr. Mulinda ninanye, omukulu Bishop ngenda kusaba onsomera abakungu ba Bishop abali oko okuva mu the Anglican Church. Tabaseka bakubulira abali kapande abali coding abali coding ne bitugireke wano abali coding bafunye banali coding ekibuzo kyo kirungi tujja kyano tandikane sabalabizo kanisa ya Uganda wadali eno wansi naye bamwe abagenda okwogera olunaku olwo okubuulira ekigambo aboogera waggulu wano tulina Bishop Gaston Sereko ye Bishop wa West Buganda yakatuuzi b'omujja, tulina Bishop Wilson Kiseka, Bishop Weruwero, akati wano wansi Bishop Michael Bowa ayingira owa Central Buganda Kasaka Gomba, tulina Bishop Jackson zungu tuyinza gitematema mpozi ate kati mu Luganda bitundu ebyenjawulo okuva mu mwaka gwa 2022 2022 bikyaliddwa okusaba kuno engera kukulembeddwamu mwanyinafu oyo gumuwulidde Pastor Patience Rwaboogo, okuwulidde nga kubaddeko ebiyiikwe okusaba kuno okubaddeko eruweero n'ebitundu ebirala ebyenjawulo byowulidde Masindi, Gulu, Mbalala, Tololo n'awalala. Achievement ezibaddemu ziwulidde nti obulamu bw'abantu bukyusiddwa, ebyenfuna byabwe bikyusiddwa, endowooza zaabwe zikyusiddwa, ababadde balowooza nga nti oba oliawo Katonda yabeerabira batusokkiriza nti tannabeerabira. Enkyukakyuka ebadde mu ggwanga lyaffe lino y'omugundu mu ngeri ate ez'enjawulo. Kakati era nga bw'omanyi ekintu bwe kimaze okwetooloola eri yonna mu bitundu ebyenjawulo nga bw'olaba ne Mukama waffe Yesu Kristo bwe yakola, bwe yamala okwetoolooza enjiri wonna yamaliriza na Yerusaalemi ng'era atudde na ku ndogoyi era nga n'engoye bazaaze mu luguudo, kwegamba n'alyoka afuna climax eyo nga bwe twakamala okukijjukira mu nnaku singi eziyise. Kati kitegeeza nti entikko yakino kibadde kitambula ekyatuumibwa Lift Up Uganda for Jesus. Light Up Uganda for Jesus. Kakati entikko eri Kololo wano ewaffe Kampala mu Buganda, newankubadde nga nabiri ebitundu byonna ebikyaliddwa ate nabyo bigenda kufundikira nga biweereza ba delegates abavaayo okukiikirira abalala abaganyulwa enkuŋŋaana ezo bwe zagendayo. Sebo enkyukakyuka badde nnene mu bulamu bw'abantu, era twagala okutwala omukisa guno okuyita bannayuganda bonna, si bannakampala mwekka naye bannayuganda mwenna. Ennaku z'omwezi tuziwulidde bulungi nnyo, 19 paka nga 24 z'ennaku enzingu 6 nga tuli Kololo, abamu bajja kusuulirangayo ddala
abanava mu bitundu ebyewala, abanava mu bitundu ebyenjogoyego za Kampala ne Kampala bajja kuddanga ewaabwe ate bakomengawo enkeera buli ku makya ssaawa 2 mpaka ssaawa 12 ez'akawungeezi. Ewiiki yonna tujja gimala mu Light Up Uganda for Jesus. Wajja kubaawo okusaba n'okusiiba, wajja kubaawo okwegayirira Mukama ku lw'eggwanga lyaffe eno Uganda, olw'ebyenfuna byaffe, olw'ebyobufuzi byaffe, bakulembeze baffe tujja basabira, ggwanga lyaffe tujja lisabira. Ndowooza nammwe muliraba nga twetaaga okusaba era twetaaga okusabira bannayuganda. Bw'owulira nga omuntu bagenda nti agenze wali ne yeekumako omuliro, otegeera nti bannayuganda bakyalina ekizibu. Bw'owulira nti omuntu ali wali agize manya ne yeetuga, manya omwana yeetuze, omwana omuto emyaka teginnawera na 16 nga bagamba yeetuze, tolaba nga ekizibu kinene kye tulina okudiiringa nakyo. Okiwulira, n'olwekyo tulina okwegayirira eggwanga lyaffe lino, okusimbula abo oli awo emisingi emikyamu egyasimbibwa edda ennyo. Katonda asaasire Uganda. Bayibuli egamba abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange singa babadde beetowazizza ne banoonya amaaso gange ne basaba, nange nja kuwulira okusaba kwabwe nga nnyima mu ggulu, era nange nja kuwonya ensi yaabwe. Ssebo kye kigenda okubaawo. Nammwe bannyaba bakuŋŋaanidde wano, nammwe natubaaniriza abali ku kapande kano oba ka flyer kaffe kano ka posta. Tebali wano bangi kuba mu lukiiko wano meeting wano tebaliiwo, naye nga ate bali wamu naffe mu mwoyo, era be bali emabega w'okwolesebwa kuno ng'akapande kano bw'okalabye. Abali emabega w'ekirooto kino era bakoledde wamu n'eminsoni eno ng'ogyeko Pastor Patience Rwaboogo, era ng'ogyeko Bishop Dr. Ladona Osborne. Oyo nno Ladona Osborne muwala w'omugenzi T.L. Osborne gwe mwamanyako abamu mwali mwazaalibwa dda. Osborne be bamu ku basajja abasooka okubulira enjiri wano mu Uganda. Ndowooza yasembayo okujja wano mu G85 86 erugogaawo. Abasajja ababulira enjiri ogibunya ensi yonna, naye era nga bw'okimanyi omubulizi w'enjiri amala n'azaala ate omubulizi w'enjiri. Kaakati ate ye taata woono agenda to take place from 19th to 24th of May at Kololo Independence Ground. And I'm here with my committee members who are organizing for the same. Now, Light Up Uganda for Jesus Mission is a prayer initiative started by Covenant Nations Church in partnership with many denominations, ministries, and leaders in the body of Christ. In 2022, the Lord instructed Pastor Patience Rwaboogo with the CNC team to begin traversing the country holding missions under the theme Light Up Uganda for Jesus. The mission started in Luwero, then moved to Masindi, Gulu, Ankole, finally Kololo. In all the missions, Covenant Nations Church partners with the body of Christ on the ground to create a broad network of prayer, unity, and faith to see God move mightily. In every mission, God's presence has come down powerfully with great outpourings of the Spirit of God, bringing healing, deliverance, restoration, and revival to the people and the land. On the final day of each mission, the cultural and political leaders are invited to participate and endorse the prayers of agreement from the body of Christ. We have been honored to host many cultural and political leaders, and in particular, we are very grateful that President Yoweri Museveni and First Lady Mama Janet Museveni have made the time to be present at the closing of all the missions over the last 2 years. As leaders of the nation, they carry a great responsibility of spiritual authority, and so we greatly value and appreciate their involvement during the closing of the missions. To conclude the missions, we always prepare a declaration which is read out and signed by the representatives of the cultural and spiritual leadership of the land. We use Matthew chapter 18, verses 18 as our foundational scripture for this.
and use the declaration to speak life and blessing into the region and the land. Truly, I tell you, whatever you forbid and declare to be improper and unlawful on earth must be what is already forbidden in heaven. And whatever you permit and declare proper and lawful on earth must be what is already permitted in heaven. Again, I tell you, if two of you on earth agree about whatever and everything they may ask, it will come to pass and be done for them by my Father in heaven. That is always our foundational scripture. The missions have borne great fruit, and we continue to hear testimonies from our partners across the country. Some of the testimonies we have received are about the salvation of souls, unity among the believers, repentance, and reconciliation of different groups, blessings of rain after a long season of drought, and open heavens over land producing good harvests and bringing financial breakthrough to communities, physical healing and deliverance from spiritual bondage and addictions. Once the missions are concluded, Covenant Nations Church maintains contact with the pastors and leaders on the ground through monthly prayer gatherings and altars. From 19th to 24th of May 2025, the year of our Lord, we will be holding the final Light Up Uganda for Jesus. This is a mission to take place at Kololo Independence Ground. The theme of this conference will be the crossing, the church stepping into the waters before the nation. And our Bible text is from Joshua chapter 3. According to the word of God, it is the role of the church to go before the nation, to open the way spiritually for the nation to cross over. Even as the priesthood carrying the Ark of the Covenant stepped into the waters of the river Jordan ahead of the children of Israel, we believe it is the role of the church and its responsibility to go ahead of the nation, especially in seasons of transition. This is a once in a generational gathering of the church in nation to pray and intercede for the country. The body of Christ has come together across denominational lines because we all realize that the work of discipling and upholding our nation in prayer is too great for any one church, denomination, or ministry. The church is coming together under the banner of unity as prescribed in Psalms chapter 133. The one-week conference will bring delegates from the central region and others from across the country for an intense week of teaching and prayer. We are honored to host Bishop LaDonna Osborne from the USA, the daughter of the late T.L. Osborne, we all know. This is going to be prepared to take the children of God across River Jordan to the promised land. He empowered him. Joshua asked backwards, he said, "You gave Moses the rod and power, what have you given me?" He said, "You will have the word of God, what Moses wrote. You will meditate on it day and night for you to prosper, and I will be with you. I will not leave you, I will not disown you. Nobody will stop you. We will be unstoppable." So the word of God, in essence, is unstoppable, and the purpose of this cause, Light Up, our intention is to disciple and help our country to step into the new dispensation. Kololo okulanga tujjusa ensonga emalawo okutya mu ffe. Kale nno mbayita ku lunaku olwo
ku nnaku ezo wadde muwuliddemu nti pulezidenti alibeerawo temujja kuwulira byabufuzi, mujje musabirwe tusabirwe tulabe nga tumenyaamenya amaanyi gonna ag'ekizikiza. Era mu mbeera efaanagana bw'etyo siyinza kudda mu bigambo bya ssentebe byayogedde nenyweza bunyweza ekyo era kinywereza mu Luganda kubanga regioni zonna nga zeetooloddwa tumalidde mu Buganda okuwumbawumba ensonga eno. Ekigambo ekyo kigende mu matu g'abawulira Oluganda nti ensonga eno tezingiddwa mu Luzungu lwokka naye n'abalina Oluganda ate nga kiri wano mu Buganda bakiwulire. Ate nga nze ssentebe w'abalimizi ba Buganda mu Anglican Church of Uganda. Kale tubakowoola mwenna mujje mu kusaba okwo twenenye Yesu asonyiwe ebibi byaffe. Twebaza Katonda ku lunaku olusembayo pulezidenti alibeerawo naye neyeenenya ku lwa Uganda yonna okusonyiwa kubeerewo. Kale ebigambo ebyo mubitwale nga bikulu ate nga byaffe ffenna tujje tulabe ensonga eno bwe tugigusa mu maaso ga Katonda omulamu. Kololo Independence Ground from 19th up to 24th of May. This mission is about lighting up Uganda for Jesus. And this mission we are blessed to have His Excellency, the President, and Mama Janet Museveni. They will come to grace this mission in prayer. We will be praying for the nation, the different things in the nation like corruption, like challenges, different challenges. And also we'll also pray. We will mention the time of election because it's a time of transition. Since we are talking about crossing over, we're going to pray and mention that in prayer. But specifically on Monday is a men's day. Men's day. You know, if you equip a man, you have equipped the nation. You have equipped a father. So we want to have good fathers, head of the family equipped. So Monday is going to be for men. So all men, including you press men, can you please come? Musula makaga wera. Kiye mutegere mu customizing ati. Nabera wa. Kama wa mukisa